Mugamba muti abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero nkomyewo nammwe abaami, nyagadde njogereko nammwe ku nsonga z'amaanyi g'ekisajja. Abaami nfuba nnyo okulaba nga mbanoonyeza ebyo ebigenda obbayamba ekiseera kyonna ate nga bya bulijjo. Kakati okusookera ddala njagala nsooke mbabuulire gwe wenna amanyi nti okozesa ddagala ly'amaanyi g'ekisajja, ng'owulira bw'otalikozesa tobeerawo. Ekyo nno kya bulabe. Ky'olina okumanya gwe wenna omusajja akozesa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ng'omanyi nti bw'otalikozesa tobeerawo. Kya bulabe nnyo 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 nnyo. Eddagala ly'amaanyi g'ekisajja eryo lye mulaba okubabuulirako akatinitini, eddagala eryo balisaamu ekirungo ekyo eky'obulabe. Ekirungo ekyo kye basaamu kiba ky'amaanyi, kiwaga ebinywa ne bisituka. Ekirungo ekyo kisitula omusaayi ne guba nga guddukira ku sipiidi y'amaanyi. Kyo kibabuulira, njagala nkibabuulire kuba teri ajja kibabuulira olw'ensonga nti babeera baagala obbafunamu ssente. Nga naye kye mulina okumanya nti eddagala eryo bw'olikozesa ebbanga eddene olina obulabe bw'obeera ofuna ku mubiri gwo, era ky'oba olaba nti kituuka ekiseera n'oba nga bw'otalikozesa tolina ky'osobola kwekolerayo. Okitegeera, buli kaseera obeera oyagala obeere ng'olikozesa, obeera olina okukimanya nti omubiri gwo gubeera gumanyidde ekyo. Kyekyo eky'obulabe eky'okukozesa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Era mbabuulira nnyo nammwe abakyala muleme kwemanyiiza ddagala eryo lye mukozesa. N'abamu mubeera baana bato naye ne mwagala okukozesa eddagala buli kaseera. Kati n'olwekyo nammwe abaami ekyo ekintu mukimanye nti eddagala ly'amaanyi g'ekisajja lye mukozesa kya bulabe nnyo 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 nnyo. Balina abantu abo be mutera okuwulira nga bababuulira nti eddagala ly'amaanyi g'ekisajja, balina obbabuulira ebintu bye mulina okukozesa eby'obulijjo nga mmere, enva bye mulina okukozesa mu butuufu bwabyo, naye tebaagala bibabuulira. Just oli akubuulira ddagala n'akubuulira ne ssente bw'alitunda olw'ensonga nti ye aba ayagala ssente. Okitegeera? Kati n'olwekyo mukimanye, kimanye ekintu ekyo nti buli bw'okozesa eddagala eryo obeera onafuya emisuwa. Buli bw'olikozesa onafuya emisuwa. Kituuka ekiseera n'obeera nga bw'otalikozesa tojja kubako kye weekolera, era akasolo kajja kugaana okuyimirira olw'ensonga kaba kamanyiira kiri ky'okateekamu ne kafuna amaanyi. Olaba bw'ogenda okufuna obulabe tekitegeeza olina okubeerawo n'eddagala buli kaseera. Kati ekyo kye nkugambye nti kibi nnyo okwemanyiiza eddagala ery'amaanyi g'ekisajja. Kaakati njagala mbabuulire ebyo ebijja obbayamba, emmere gy'oteekeddwa okulya, enva z'oteekeddwa okulya, mbabuulire n'ebyo ebibaviirako okubulwa amaanyi g'ekisajja osobole obyewala obeera osobodde. Kiba kikulu nnyo okugema okusinga okukola ki? Okujjanjaba. Kuba okujjanjaba kutwala ssente nnyingi. Okitegeera? Naye bw'ogema n'olya ebintu bino bye mbeera nkugambye okumala akaseera akawanvu, ogenda kuddamu ofune bulungi amaanyi go. Okitegeera? Oddewo obeere nga weewali mu kusookera ddala. Singa onaaba weewaze ebyo bye nnaaba nkubuulidde ebikyasinze obbaleetera obuzibu okugwebwamu amaanyi g'ekisajja. Kakati emmere gy'oteekeddwa okulya giwulirize bulungi. Ebimu naye bagambako naye ebimu saabibagamba. Ngezaako okulaba nga mbanoonyeza ebyo ebigenda obbayamba mu abasajja ku nsonga yammwe ey'amaanyi g'ekisajja, nga nkubuulira ebintu ebigenda okuyamba mu mubiri gwo gusigale nga mulungi nnyo n'okuteera gutererere ddala. Kati wuliriza bulungi emmere gy'oteekeddwa okulya ng'oyagala emmere egenda okuzimpa omubiri, egenda okutereeza omubiri gwo, egenda okuwuza omubiri gwegamba gubeere nga omusaayi gutambula bulungi nnyo, kwegamba guggyemu buli kakica yenna ali mu musaayi gwo, oddewo oterere bulungi nnyo. Emmere esookera ddala kawunga kalungi nnyo kalya gw'omusajja, akawunga kalungi nnyo kalya kajja kuyamba. Emmere ey'okubiri lumonde oyo naye mulungi nnyo mulya. Lumonde mulungi nnyo naye omulya, ajja bayamba mu abaami okuzimba omubiri wamu n'ogukuuma nga mulungi nga gulina amaanyi. Ekirala ky'otalina kwewala ky'olina okubeera ng'olyako mu budde obw'eddembe, amenvu ago ge mulaba malungi nnyo nnyo nnyo.
amenvu malungi okugalya gw'omusajja. Watermelon nayo nnungi nnyo okugirya, abasinga muziraba bulabi, naye gw'omusajja weemanyiize okulya ebintu ebyo. Watermelon nayo nnungi nnyo. Waliwo kye bayita entuntunu. Entuntunu ezo bamuzitegeera. Entuntunu nayo nnungi nnyo okugirya gw'omusajja. Ndi ku gw'omusajja omunafu nga tolina maanyi ga kisajja, okitegeera. Naawe atanafuna kizibu ekyo, kozesa nnyo ebintu bino, bijja kuyamba okufuna amaanyi g'ekisajja wamu n'obwagazi. Mbadde kugamba entuntunu nayo nnungi nnyo mu nsonga eyo. Enkomamawanga eyo nayo nnungi nnyo, omusajja gyemanyiiza okugirya, egenda nayo okuyamba okufuna amaanyi g'ekisajja wamu n'okutereeza omubiri gwo, okitegeera. Katunkuma ndowooza namubagambako naluli. Katunkuma mulungi nnyo. Katunkuma ojja kumbuuza kye ki? Katunkuma naye mulungi nnyo. Butula bubeera butono, obutula bubeera butono nnyo, bulungi nnyo nabwo bujja kuyamba. Kamulali omusajja gezaako okwemanyiiza okulya kamulali, naye ajja kuyamba nnyo okutereeza omubiri gwo. Kaawa ndowooza mumutegeera. Kaawa oyo naye mulungi nnyo, ajja kuyamba okutereeza omubiri gwo. Omusajja abeera akooye ng'oli munafu, mu kifo ky'okugenda okunoonya ebyo mu maduuka ebizaamu amaanyi. Mukuwa ebintu bino bigenda kuyamba okufuna amaanyi mu mubiri nga bikuzaamu amaanyi, gwabeera anafuye. Nkugambye kaawa mulungi nnyo okumunywera ku caayi, ajja kuyamba okufuna amaanyi n'obutafuna bukoowu mu mubiri gwo. Entangawuuzi nazo nnungi nnyo, nayo zijja kuyamba mu mubiri gwo gw'omusajja mu nsonga y'amaanyi g'ekisajja. Waliwo ekintu ekirala bakiyita spinach oba spinach, mukitegeera, ndowooza kibanga emboga. Kibanga emboga, ekintu ekyo biba bikola naye biba bifaanana emboga. Nabyo birungi nnyo, obeera obifunye, bijja kuyamba gw'omusajja, birungi nnyo nate ebintu ebyo. Byoza mu misuwa, buli w'obirya olina ekirungo ky'ofuna ekikuyambako okwoza mu misuwa, n'obeera nga amaanyi bw'abadde anafuye ofuna amaanyi, okitegeera. Ebinywa naye nga bisituka bulungi nnyo ate nga tebisitukira ku puleesa y'amaanyi, okitegeera. Awo n'oba nga kikuyambako okufuna amaanyi g'ekisajja. Kyetugenda okusembayo nakyo ebiryo by'ensujju, ndowooza mubitegeera, nabyo birungi nnyo, bijja kuyamba mubiri gwo. Gw'omusajja njogedde naawe omusajja olwaleero, njagadde nkuwa ebintu bino, biwulirize bulungi, ogende obigule, okitegeera, bikuyambe okwejjanjaba. Bw'otannaba kufuna buzibu obwo obw'obunafu ku nsonga y'amaanyi g'ekisajja, birye, bigenda kuyamba nnyo obutafuna bunafu, n'okubeera nti oli munafu mu nsonga ziri ez'amaanyi g'ekisajja. Naawe eyafuna obuzibu obwo ng'oli munafu, fuba nnyo okulaba ng'oli ebintu ebyo, ebbanga linaba ligenda litambula, ogenda kutereera, oddewo obeere bulungi nga we wali, okitegeere. Kikyo kye mbagambye, ebyo byokulya byonna bye mbagambye wonaba obyemanyiizizza bijja kuyamba. Biyamba entambula y'omusaayi, omusaayi ne guba nga gutambula bulungi nnyo, n'ekirala biyamba nnyo okumalamu kwegamba gw'abadde alina obukoowu, biyamba nnyo okukendeeza obukoowu mu mubiri. Njagala mbabuulire ebyo ebikyasinze obbaleetera obuzibu, ebisinga obbanafuya, ebimalamu amaanyi g'ekisajja, kwegamba n'obeera awo neweebuuza nti omuntu yalina amaanyi, lwaki kati ndi bwe nti, nga tomanyi lwaki wanafuwa, tokyamalako, obeera munafu obudde bwonna, obeera mu buliri otwala kaluutu kamu toyagala kuddamu. Kati ebintu byo bye ŋŋenda okubuulira bye bikyasinze obbanafuya n'obbaleetera obuzibu ku nsonga eyo. Ekisooka, ebirowoozo ebingi bibi nnyo. Ebirowoozo ebyo bye bikyasinze obbaleetera okunafuwa, n'otuuka mu tayimu eri y'akazannyo, mu butuufu n'obeera munafu, neweebuuza n'ogamba saabadde bwe nti, lwaki ndi bwe nti? Kati omanya nti oba n'ebirowoozo ku bwongo obwo oba omubiri, okitegeera. Buli w'obeera n'ebirowoozo ku bwongo, omubiri gugenda kunafuwa, obeere nga tolina maanyi mu nsonga eri. Ekirala, endwadde
endwadde z'ekikaba, endwadde ezo okugeza kabootongo. Era njagala nnyo gwe omusajja agamba nti ndi munafu sina maanyi ga kisajja. Fuba nnyo okulaba osooke wejjanjabise kabootongo akugwe mu mubiri. Sooka ogende mu ddwaliro ery'ekizungu, bajja kukebera bulungi nnyo bakubuulire nti mu butuufu olina kabootongo mungi oba olina obulwadde bwe buti omanye. Kuba ebikyasinze okunafuya abasajja n'oba nga tolina maanyi ga kisajja nga ogenda mu kisawo ogendayo eddakiika 3 dakiika 5, ekikyasingidde ddala kabootongo oyo mubi nnyo nno. Okitegeera kati kirungi nnyo okwejjanjabisa endwadde ezo ez'obukaba ez'ekikaba ezo bwe zityo. Sooka ozejjanjabise, genda mu basawo bakukebere bakubuulire ekituufu kikyoli. Kakati ekirala ekyasinze okunafuya abasajja n'aba nga talina maanyi, okwezanyiikiriza oba tukiyite masturbation, kibi nnyo okwemazisa ekyo. Mu basajja kibanafuya nnyo n'obeera nga tokyalina maanyi. Buli w'okikola yonna kibannyonnyolako gye kiri ku YouTube eyo wansi. Okwemazisa kubi nnyo gw'omusajja, kya bulabe nnyo, kikunafuya nnyo. N'oba gwe eyamalanga essaawa nnamba, eyamalanga eddakiika 3, n'oba ng'omala eddakiika 5, eddakiika 7, eddakiika 3 n'ogweri n'otaddamu kukola ki? Kuyimirira. Kati n'olwekyo ekintu kye bayita okwemazisa kirekeraawo, kya bulabe. Bye bimu ebikyasinze okuleeta obuzibu, okuleetera abasajja obuzibu. Ekirala kyenjagala obbagamba ekyasinze obbaleetera obuzibu, okwambala obuwale obubalippa. Obuwale obwo bubakwata ne bukwata amaka. Kibi nnyo okwambala empale. Obuwale obwo bukwata amaka, okitegeera, bubakwata wansi ne bubalippa. Abavubuka babwambala nnyo naye nga ate si kirungi bwambala. Kibi nnyo okwambala empale ekukwata n'ekunyiga wansi awo. Okitegeera kikuleetera akantuko okufunamu okukosebwa. Kati n'olwekyo temuddamu kwambala mpale ezo ezibakwata. Kya bulabe nnyo okwambala obuwale obubalippa. Kibanga onayambala pajama ekunyweza, nakyo si kirungi. Olina okufuna pajama nga yeetadde, nga oba ogyambadde tekunyweza makaago. Ekyo nooza mukitegedde, kankikomyawo okukinnyonnyola. Ekirala, omwenge ogususse. Kibi nnyo okunywa omwenge. Bye bimu ebikyasinze okubuuza amaanyi g'ekisajja. Okitegeera. Ekirala n'okunywa enjaga. N'enjaga mbi nnyo era omuntu akozesa enjaga kiba kyangu okunafuwa mu maanyi g'ekisajja. Okitegeera. N'ebiragalalagala ebirala bingi, kuba biki ebyo si birungi bikozesa obeera ogenda kunafuwa mu maanyi g'ekisajja. Omwenge, enjaga, ebyo byonna byonna sigala biki ebyo si birungi kukozesa ng'omusajja obeera ogenda kunafuwa mu maanyi g'ekisajja. Okitegedde endowooza, omwenge n'ebiragalalagala si birungi. Ekintu ekirala, obulwadde bw'omugongo nabwo bubuza amaanyi g'ekisajja. Ng'omusajja abeera atawaanyizibwa omugongo, nga buli kaseera okaaba omugongo, kiba kyangu okubulwa amaanyi g'ekisajja. Ekintu ekirala ekyasinze okulwaza oba n'obulwa amaanyi g'ekisajja, okulwala sukaali. Omulwadde wa sukaali ebiseera ebisinga abulwa amaanyi g'ekisajja. Kale n'olwekyo kimanye nti okulwala sukaali nakyo kibuza amaanyi g'ekisajja. Kati bw'obeera nga ebintu ebyo bye njogedde tobirina oba nga tobikola, kijja kuba kizibu nnyo okubulwa amaanyi g'ekisajja. Okitegeera. Kale kirungi nnyo n'olya emmere eri gye nkugambye emmere, n'ekirala n'oweewala na bino bye nkubuulidde ebisembyeyo n'obyewala. Obeera ojja kubeera bulungi nnyo ng'amaanyi g'ekisajja ogalina. Kwegamba obeere musanyufu mu makaago. Kuba buli w'obulwa amaanyi g'ekisajja mu makaago kimanye nti mukyala wo oyo abeera ajja kwenda. Ayinza obutakulaga naye abatanyumirwa. Kuba ekiyimirizaawo obufumbo, ekiyimirizaawo amaka, kubeera nti omukyala wo omusanyula. Bw'otamusanyula kiba kyangu nnyo okukola ki? Okwenda. Afuna essanyu kuba naye aba yeetaaga essanyu ly'obufumbo. Naye abeera yeetaaga essanyu ly'obufumbo. Mwebale nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe. Nabagamba nja babuulira buli kimu.
gwa n'abayizeemu n'oyigamu n'okiteeka mu nkola, ojja kuba ofunamu ebyamakulu. Ennamba yange eya WhatsApp eri 077734001. Sirina ddwaliro lyonna, situnda ddagala lya ddagala lyonna, situnda ddagala. Ekyo nkibabuulira kuba sirina ddwaliro, sirina watu wonna. Ekyo mukimanye. Sagala mutye n'abalimbe nti kiki, situnda ddagala era sirina we litundira. Mukitegeera. Nze njagala nnyo mbabuulire ebyo ebigenda okuyamba emibiri gyammwe nga n'onaaba ogenze mu ddwaliro nga kibagenda okubuulira. Okitegeera. Kuba nze nkikolako okunoonyereza n'ensobola okibabuulira. Mubeere bulungi nnyo. YouTube channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mugibeereko, mweyongere okugyegattako, musobole okuyiga ebintu bingi. Nja kuba mbabuulira n'ebisingako wano. Naye ng'abaami mufe ku bakazi bammwe, mubawe time yonna esobola omukyala asobole okubeera mu bufumbo nga mugumu. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi. Mweraba.